gwebawana obulungi bw'abalungi wabubyola ovuganya malayika atosanya onyonyogera omutima kyenkugamba ompitangako bebi nange nendosolera endagala bindagala tenalisisuubira owamponya bali abawe yazitundula batoto balodi bagalanga kwevuga wandaga etala waggulu eri ku munaala sabafuna omusala uwenga sigowa jabyosingira rehana gwebawana obulungi bw'abalungi bwabubyola ovuganya malayika atozanya onyonyogera omutima kyenkugamba ompitangako bebi nange nendosolera onjagala byenjagala tenalisisuubira amponya bali abala yazitundula batoto balodi bagalanga kwevuga wandaga etala waggulu eri ku munaala Tukuguddeko eno Sebongo sanyisa abantu bo bwenjo mpolampola omukolo obadde kasente oba obadde kugwa kyaliwo just ogwa kyaliwo nga bo osanyusizza abantu bakulaze laavu muganda wange amanyi kati awo osanzeewo babadde bapate babadde batinitini naye ebintu nkakasa abantu babiraba oli musajja musabi okusaba nsabira ddala sisabyasabya Chengendo okwogera bannange kyewuunyisa naye nga kyekituufu Moses ono kusomera ffe batusingayo obujagujagu naye Moses ono nga tuli kutusomera kubaga bagali bakeeruubu era bino ebintu twabirimu era nga mbadde nsaba Moses nga bwendi wano bantu bakusaba bongereyo dansi naye nze sikyendikusawa ekyo kyabana basaba naye nga nze bafudde boyi mbadde mwami w'emulenge gye nasoma naye nga classmate wange schoolmate infacti ng'ate tulina kyetwakola mu ssomero ntujja eka nepangisagala negamba w'emuli jala okusoloza abaana basolenga buli obwafrika tubasoloza lwaki twali bajagujagu omukwano ogwo webula okusa oguguma mpaka olwaleero twalabagana ku birthday ya General Muhoozi ngenda muwacheke miliyoni ya sente Okay. Wewe tuwiliba nosanga omuntu ocha teka ukamera wewe. Batongere maka pera cheki hiyo
Okay. I'm really glad to be here. Esanyu, Muko. Like, thank you so much. We are here just to interview. Thank you so much, and I want to appreciate you. Definitely, thank you. Thank you for that. Like, if it wasn't true, we wouldn't be here. Like, thank you. Nama tubeera Esanyu, webayanyo. Tuli wano kuramwe, last year tubasanzeewo twandizzeeyo naye. Thank you so much. Okay. Thanks so much, Eddie, for making this happen. Ogamba otya? Amanya gwani? Myaka emeka? Naye bagikuza? Omukulu akuliza birthday ye boyfriend ye mwami? Husband to be. Omukulu? Timu Muhoozi? Ogamba otya? Mpola. Amanya abantu bajukize? Nze amebona bibirali. Timu Muhoozi. We bali kwagala mukyala? Twagalana. Omusuddeko surprise oba yakusabye nti njagala kabaga? Of course mbadde nkirowooza kubanga omuntu gweyagala obeera omanyi ddi wekirina okuba era okikolera enteekateeka. Okay, abadde akabaga kabadde surprise oba just wabadde wamugambye tulinayo akantu? Omuntu gweyagala nga bwe tukyogeddeko mbadde nga nkimujjukiza banne birthday nangamba linda temunatuuka naye ngaekituufu nze emyaka kanjogere awezi emyaka omuvuddemu wangi akuvuddemu. Tulabye ekivulu birthday ebaddeko abayimbi, gwe yasabye abayimbi bano? Actually, omuntu abakumanyi bamanyi ekyoyagala akayimba osukurasa mean I like it so much. So ampulira sometimes ngamba mumotoka I like that song, so nangamba okay teyangamba actually nkinagenda yita omuyimbi but ye abadde akimanyi nti nkwagala nnyo, so I thank you so much. So I felt so blessed. Yeah, that's what I can say. Kitegeeza nawe badde surprised okulaba omuyimbi? Yeah, but simusuubira actually. Ne bakwetera ne Wembley? Kugambye amazina gabadde gatuta. Luno lunaku lw'okujjukiza ki gwe ng'omuntu? Omanyi ffe ng'abakyala tuyita mu bintu bingi. But I feel so blessed. That's what I can say amazima gato. Like mpulira nga sikisuubira. Like mpulira sikikkiriza. Era I want someone else. Niko bw'ajakirize. Like is this Jackie? Kuyanga mbadde sikisuubira, that's what I can say. Guno omulundi gwakumeka ng'okuza birthday yo mu kikola kino bwe kiti? Actually, this is so different. I didn't pizza, but this is so different. That's what so different. Okay, ne sister tumulaba. Oh, why? She's just that. Sembe ogamba otya? Okay. Gweyo yaddi. Wangi? Naye boyfriend agenda kukuliza nga sister we bamukoledde. Of course, as he has been doing. Ki ekisinza okusanyusa ku birthday ya sister we? Like everybody byonna binsanyusiza. Like what in particular? Of course, binsanyusiza binsanyusiza. I'm happy when she's happy. Okay. Nawe oli mu tiimu Muhoozi? Nnyo. Era bali. Mwabali mu kimu? Nnyo. Tukirimu wakati ate. Omwami ki ky'omugamba ku lunaku luno? Honey, thank you so much. Just made me a happiest thing on this world. I feel so different. I feel like mazima mpulira amaanyi gajje n'omuhoozi ago geyanteekamu yatuuse gy'oli. Oye, ami ki ky'ogamba omukyala ku lunaku luno? Kyensobola okusuubiza omukyala ono ngenda mukuba ekidaala ekyaddala nejje n'omuhoozi ajja kubaawo kubanga
timu yange bagita timu Muhoozi bonani camp gano ge maka mwe tutudde mwenyewe tukuliza birthday so nsuubira nti era bamanja era nina ebbanja era okugenda mpaka ewasemba mukolera omukolo ogwaddala wadde abazadde babeera bamanyi naye tulina okukola ekisinga wano ensi yonna ekuŋŋaana ebeerewo ya okay sister wo ono omulala gwe bakuyita ani nnyabo Maggie Perfect sister wo ki ky'omugamba ku lunaku luno olw'amazaalibwa olwa birthday sister wange neyongera okwebaza omuko waffe omulungi kitweyanziza byonna era tusiimye nnyo tokomanga ogwo gwe ki ekikukyamudde ku mukolo byonna binkyamudde actually amazina abaana ge bazinyaawo gankyamudde nnyo ng'omuntu eyo yaddi birthday yange yaggwa bakuyira amazzi bakola batya wagikola otya eyo byonna byaliko okunjira amazzi byonna nganze bonani camp team Muhoozi nkunga abantu bonna ddala bafanda abadde bavuddeyo okuteekamu sente za t-shirt n'abalala bangi nnyo abataddewo okusobola okulaba nga camp eno esobola okutambula n'okukuuma respected General Muhoozi 2026 wejjeko akabuuza kubanga ntumwabiraba General Muhoozi